Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority kyalaga nti buli mwaka abayizi abasoba mu 15,000 batikkirwa okuva mu matendekero aga waggulu kyokka ng'abayizi ebitundu 12 byokka ku buli 100 be bafuna emirimu. Kati mu kaweefube w'okumalawo ekizibu kino, gavumenti erabiddwako ng'etandikawo amatendekero ag'ebyemikono mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ssaako n'okukyusa mu byenjigiriza by'eggwanga kisobozese abayizi okufuna obusobozi obwetandikirawo emirimu egyabwe. Kyokka okusinziira ku bakugu, abayizi bangi olumala okusoma ate baddukira mu bibuga newankubadde ng'emirimu egiri mu bibuga tegisobola kubabuna bonna. Give ku kino nti buli mulimu omwana olumala ojje Kampala ogende ku street nga bwe bakyogera nti noonya mulimu ku street. Ku street tekubaako mulimu. Kati ng'atikkira abayizi ku ttendekero lya gavumenti ery'ebyemikono Linakawa Vocational College, Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo asabye abayizi abatikkiddwa okudda mu bitundu gye bava okulaba nga babikulaakulanya nga batandikawo emirimu. Ebintu bye tusomye abaana abo babitwale mu byalo ewaabwe babisse mu nkola. Bakyuse ku mbeera y'ebitundu gye bava nga baleetayo amagezi amapya obukugu obupya. Ono era akubirizza abazadde okuwagira abaana baabwe okwenyigira mu masomo g'emikono. Ssente ze tunoonya emirimu giri wano, giri mu vocational education. Abantu agala okugaggawala ssente ziri mu vocation programs. Ezra Muhumuza akulira ekitongole ekigatta bannamakolero mu ggwanga agamba wakyaliwo obwetaavu eri eggwanga okufulumya abakozi abamala kubanga emirimu weegiri wabula abayizi abafulumizibwa bakyalina obunafu mu kuteekesa mu nkola bye baba bayize. Kati ffe nga bannamakolero tutaddeko omutendero omulala nti abaana bano bwe bava wano bajje batutuukirirenga. Tulinayo kyewandiise okuyigirizibwa nga batambula. Ate ye akulira ettendekero lino Robert Bagumiisiriza agamba ng'ettendekero kye bakola kwe kufulumya abayizi abeetengeredde mu nsiike y'emirimu newankubadde nga bakyasanga okusoomoozebwa okw'enjawulo. We don't have a unit cost for training, so you find that it's hard to procure or to get training materials required in training. Babayizi abatikkiddwa bakakafu nti bye basomye bigenda kukyusa obulamu bwabwe. I started from certificate, then I enrolled for diploma and I'm not regretting. Yes. Tukoze hands-on, practically, ebintu ebisinga whereby ebintu twali tubisomako mu secondary ne wantu tufunye omukisa ne tubikwatako nga zi motors. Kyokka basabye gavumenti eyongere okubakwatirako mu kubafunira entandikwa y'okwetandikirawo emirimu egyabwe. Sometimes students come from school and they don't have starting capital. Abayizi abasoba mu 1,010 be batikkiddwa mu masomo ag'enjawulo omuli eby'amasannyalaze, eby'amazzi, enguudo, eby'obuzimbi n'ebirala. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.